If you can't unveil your feelings to the one you love, then who on earth would you unveil them to? That's the point of any relationship. To share, communicate, trust, respect, and whom you can unveil your innermost feelings and thoughts to. If you are in a relationship, it's vital to share your feelings. It's a basic to a successful relationship. Share your love to the one you care about. It can be your wife, husband, it can be your boyfriend, girlfriend, fiancé, parent, relative, mentor, your children. Unveil your love, Yatula, a show focusing on expressing and confessing your love, showing your affection, asking for forgiveness, appreciation, strengthening friendship and intimacy to the one you love. Join my Sharam Queen Mother for a love experience. Love is in the air, oh yes. Unveil your love, Yatula. Happy relationships, happy nation. Kukulisisa ennyo munnange kansubire nti okyatudde era ng'okyalindiridde okulaba obulamu bwa munnaffe omwami Mutaasa Kafeero gye watambulamu. Twakoma nga tuli ku kitundu ekigamba nti bintu ki bye yasinganga okubanga anyumirwa mu bulamu bwe ng'akyali mwana muto. Tuula okalire olina ekikyo naye alina ekikye. Oba bikwatagana nze simanyi. Nawe wamukisa mukulu Mutaasa Kafeero. Mu buto obwo bulijjo abantu babeera nga balina bakula. Bamu ekintu ky'obanga wanyumirwanga nnyo okukola ng'okyali mwana muto. Nanyumirwanga nnyo okuddusa amayanzi nga tugakwata netusimanga n'amayenje oluusi n'ekiro nemugenda n'ettaala ettadde oba baki amayenje negadda kungulu nemugakwata gamu netwagalyanga naye amayanzi tukose netugali naye ngaolina okugakwata nemugagoba negadduka mu lusuku nemugagoba. Ekira kyenanyumirwanga mpozi kutega nkwali n'amayiba. Amayiba tagateganga nnyo enkwali. Mpozi n'ekirala nga walingawo ebidibeera ebyamazzi agalegama naye nga bingi mu bisaalusaalu batwagala nnyo okugenda ne tuwuga era gye nayigira n'okuwuga kyannyambako nti ngenna saala twiga kuyikuwuga wajja nti wayiga kuwuga mpozi n'omupiira nagwagalanga nnyo era nakuzannyanga nnyo mu primary katanduuza singa saagenda byakusuubula nakwagala kunoonya ssente osanga nandibadde nyinga ne mu ttiimu y'eggwanga. Haji ekyakugobesanga amayanzi n'amayenje kuba tulaba nti amayenje n'amayanzi ago basinganga nnyo abaana nga bakunkumula ku buliri. Tugambe nti gwe walwawo ng'ogagoba kuba nti nawe oliwo nnyo ku buliri oba wanyumirwanga bunyumira gakufa obutulamu ssente. Naye nze kyemmanyi nga kibaweezanga abantu abaana obufu tegaali mayanzi gokka nga tega amayinzi nagagobanga lwaddalu ly'abaana kuzannya buzanyi nga faani mudduka nemugoba amayanzi neddika mu kitooke ku lulagala n'oligobayo nemuddamu eyo mu lusuku ngeyo olusuku gye lwali ng'olunene nga gabeeramu mangi nnyo mu biseera ebyakasana kebayita obakanduza kalasa mayanzi ago tuntu nga gagabuuka nnyo mu tuntu netugagoba naye amayenje gondola kyali kyabujjo tugalya kubanga nga omanyi kali kyafu ng'ate abanyankole abeeri abaana tebalya mayenje era olwatulanga tugasima tuganoonya nga baga nti bana baganda balya biki naye nga tugalya kali kyali yali yatuyingiramu naye nga sikiwa nti amayanzi ge gakola ku byokufa manya gundi amayenje gali mayanzi oba nenyanyagize amayenje gulwagalyanga buli. Mukulu Mutaasa Kafeero, mu nsi muno ebiseera ebisinga abaana tuba tukula oyinza okuba nga olina ekyo kye bakukozesa mu buto nga kyakunyiga oba mu bukulu naye nga kyakusigalako ku mutima. Kintu ki kyoterabira mu buto obwo obutuufu otuulaawo kijuka nogaa naye ali ekyali muto? Ebintu byo bingi naye kyenzijukira mu ekyo kuba nti twalina emizannyo egikolebwa ku masomero nebaganda nebagamba nti nno enkya amasomero gonna gajja kukuŋŋaanya ku ssomero gungi buli muntu aginaako okulyake emizannyo kijja kutandika ku makya era kizibe nga omanya emizannyo nti amasomero gonna ga primary school gakuŋŋaanye ku ssomero gundi kati
buli omu kolo twatwalanga mimbo gya mmere egy'entaana zinagambye buli omu yatwalanga kake kati nga otwala omune gwa kasooli oba gwa muwogo oba gwa lumonde oba lyenvu kati nze kolo nali nfudde kasooli ate kasooli nze nali kumpi mwefumbidde kyanja kuta kasooli wange nemufumba mugubba nanima amatamanyi kasooli nemuteeka mu nsawo y'ebitabo nze n'okumutyako ebikuta kati tugenda kusoma enkera nga bumanyi musula mwesunga ogolodde essaati ogigola matumbi obaokoze okyozo ku katumbi n'otwo tewebaka tukedde ku makya tugenda kusomero bayitayo soka secondary school yamagi bakiyita kitunga high school naye ngaemizanyo gyonna gigyakolerwanga egyomukitundu abo namasomero ne kasoganga misi emimu ebiri nabala basiba ebyabo wamenva owaki owaki tuuka ku ssomero tutadde emmere yaffe gye tukitadde obatugamba tukiteeke tuze mu mizannyo ate olwo nali mbuka hajjampu nga ndi mu nsi kati emizannyo balugaya tugende kulanki tuli ku mmere tukomewo mune ngenda okutuuka ku nsawo ginataddemu emmere gyange gyakasooli ginafumba eggulo limu ensawo ngirabye eki n'ebitabo byako ebyalimu kasooli kyalimu n'ensawo buzeewo enjala ennuma tulina gujjaga nti mpa ku kikyo kyekintu kyokka ekyanyiiza mu bulamu kisigala nzijukira ensawo yabulira ddala ne kasooli waamu nalinamu n'ebitabo ne kalaamu ebitonotono ekyo kyokka kyenzijukira naye ebirala ndoza ebyo tebyali byamaanyi naye nga bingi kusobola kubayiza muto naye ekyo kyekikyakuba ekiri mu mutwe gwange ate kyekyasinze okukusanyusa ogana nga nekati kyo kyatusobola kyerabira ekyasinga okunsanyusa nga wali tukyasomera ku kasomero ka muzeeyi kenabagambyeko nzukira nasoma bulungi nemmalako ejjuzo namalako ejjuzo muzeeyi nekimusanyusa mu ssomero lyawo akasomero kali akawaka muzeeyi yalina eggaali ye gye yavuganga mu buvubuka naye ngaagitereka tikwali mipiira n'obuntu butonotono oba kwakkaliya oba biki naye ngaekyali nnamba eggaali nagamba mwana gwe nga bali kumalako ejjuzo era nkuwadde eggaali eno njagikuterako emipiira ogivuga olwokusoma obulungi kati awo kyampa amaanyi n'okwongera okusoma otwatandika kurane naye nengisoma bulungi ate awo ebyamagezi ebyayingiryamu agenda kusomera eddene naye akagaali ako nakavuga nnyo P6 awo P7 akagaali ako muzeeyi kayampa kuba yakantirako emipiira n'akalongoosa n'akampa era baganda bange basaliwanga nnyo nga nkakoze nkatereezezza ndoza nendowooza nti oba kyekimu ku mikisa katonda giyampa nti olifuna ebidduka zemmotoka zetuvuga kati oba ebintu ebiringa ebyo oba eggaali eyo ndowooza bwendowooza kyansanyusa nnyo era akagaali ako bona nakateeka wansi nakateeka nnyo era naye nakalekaawo nga bumanyi bwotamba n'ovawaka nagenda ogenda siakajjukira oba n'emipiira bagibbako oba byagenda bitya naye nga akagaali ako nali kagala zekiyamba kyekyasinga okunsanyusa bulamu bwange ettaka ankole ddene nnyo era nebyolimyeko bingi muli kuba tofunangamuko ku kiro kigamba nti nina okutunda ku ttaka lino kiro kikugiranga ku mbwongo kakali bwolitunda okole ki wandibadde anti bagamba ngaettaka ettaka kyekintu ekisinga okubaamu ssente ate tulaba ddene ate katwagala kumanya sigamba nti otunde naye muli okubaamu endozo nogamba anze Mutaasa ekisooka ndaba kati n'obulamu bwange okusinga mpangalira mu kibuga ankola eno zino yiika west wenzitunda kiyinza okubaako gye kinyongerako mu maaso ate ozitunde ng'ozaala abaana olina abakyala bana ozaala eri abaana abalyagala okubeerako nobayo abaana balya nti afe nedda byange tulimukateeka tuddeyo kuki ku butaka obweri nga naffe tumaze ne tujja eno ate baganda ffe bala basigaddeyo kugamba nze ndowooza nti nga bwe sirina nnyo byetaago bya nsimbi ng'omuzadde azaala abaana kati abavubuka
kyo kyamagezi kubanga ettaka lyeri teritunda kyekimu nga lyeri ebbeeyi ekyo kimbadde nnoonya okufuna mu mwami ono era nkifunye abantu bangi nnyo mubeera eyo ne mulooza nti mumujja e Kampala mubeera mumaze era nga mu nsonga y'emu puroguramu eri yatugamba nti alina amaka ge era eka ankole yadde tabeerayo naye enju y'ewaka ayagala abeere nti ekyaliyo era erimu abagikuuma era agirongoosa naye abamu omujja e Kampala mwerabira ewammwe ne mwerabira nti eno Kampala oba ozze ku kyala era ojja kukomekera nga ozzeeyo ewammwe mu kyalo ekyo nno kyakuyiga bwe gy'oli tukyalina omwami ono katwongere okumuyigirako okusookera ddala kansooke mbabuulire oluzaali wa jjajja Adam Mutaasa Kidibye yali mwana wa kutaano ku kitaawe Matembe Kafeero Ssaalongo eyali nga ku mutala ebbira mu Busiro ne ku maama we omukyala ow'endiga bamuyitanga Nabbosa Namirembe Nvandiiro nga kitaawe bali ku mutala Mbaale Mawokota si Mbaale oli oweri Mbaale ow'Empigi ali eno bwe yavubukamu yasaba kitaawe Matembe Kafeero Ssaalongo eyali ku ngambye webbira naye nga yali akolera Mbuya ng'akola nga kisalusalo wa Kaggo kisalusalo wa Kaggo bwe nabuuza nga baga kisalusalo wa Kaggo aba mumyuka wa Kaggo kyekitegeeza embuga ye ne Kaggo yalinga Mbuya ku kasozi awo nga tebannagitwala Kasangati kati gyeri kati Kaggo yatwala Kasangati naye myaka egyo egya Mutaasa nga muto kitaawe yalinga Mbuya awo nga kisalusalo wa Kaggo kale nno yasaba kitaawe Matembe Kafeero Ssaalongo agenda abe ne mukoddomi we bwe nabagambyeko mukoddomi we oyo ye Kangaawo Kibirango namubagambyeko nga kyeyegombayo be Bawarabu abakyalanga ewa Kibirango nga baliisa amasasi n'emmundu n'ebirabo byalitanga Kibirango ebyatuukiranga ebbowa mu Bakangaawo bwe Bulemeezi nabwe kityo Mutaasa mukoddomi we kitaawe n'amukkiriza n'abeeranga nani ne mukoddomi we Kangaawo Kangaawo yali awasizza mwannyina wa Mutaasa nga bamuyita Nakaliika nga omukyalo oyo Adamu gye yakulira mu maka ga mukoddomi we kakati Adamu Mutaasa yeegomba obusiraamu n'agambako mwannyina ne mukoddomi we Kibirango omusiraamu abeere musiraamu ne bagamba nti nga tukusiramu atyo omwana wa kisalasalo bwe tufuna omutawaana naagwe obaako bwobadde musajja mukulu tumugamba ki ne bagaana ne mwannyina kakati Abalabu bajjanga waliwo beyagamba ne bagaana ne beebuuzako bano baga nti nedda ng'omwana ayagala obusiraamu ate mugeza ate musiraamu nange naye kati laba bwabazannyira ku mutwe yagera mukoddomi we era agenze mu ntabaalozi yagendangamu ebinyolo nga ne mwannyina atutte omwana omuwala muwala we yali yanuuka omukono ng'amututte ku muyunzi owulya kawugeezi wa kali Mutaasa nga waliwo abagenyi Abawarabu baali bazze nga baga nti manyi nze nazze wano nga njagala kuyingira busiraamu era bwe nawulire nti mujja nange nenjoka nzija ng'ate abalimba kiki nti njagala kumusiraamu nakuba musiraamu tya oyogeredde ku poliisi nga bakakana ku mwana nga bamutayirira
mwanyina akoma obudde buwungedde olwo ebyabikunnyonnyolanga yabagamba ebyalinga abibanyumiza olowooza yalinganga mu myaka gya kivubuka tyabinyumiza nze biwandiike mutabanyi omusika we yali awandiika bulungi omukono omulungi omunyoloze nekitanga Kafeero nga bawandiika bulungi ebigambo yageziwala buli kyafaayo kyonna nabiwandiika n'abaganda babiwandiika jjukira n'omusika we oyo ate mu bwami bwe ng'akyali mbala nga bw'omanyi era ng'oli mwami n'abaana yamufunira obwami bwegombolola awantu naba nga yali wagombolola so nga alina likodizi nnyingi ng'atula naye n'awandiika byayagala byonna kakati n'alimba abawarabu bali nga bakkakana ku mwana nga bamutayirira mwanyina agenda okudda ekawungeezi buzibu mukoddomu etaliwo yagenda mu kutabaala basanga omwana bamutayirire nga mwanyina yeewuunya mukoddomu yajja obadde obankeera asanga Mutaasa mutayire kaka nti ate oba kimaze okubeerawo nga bamuleka ng'abeera musiraamu okuva n'olwo Mutaasa n'ayingira eddiini abawarabu n'abakolako omukwano n'abaagala ne bamuyigiriza emmundu engeri gye baziyozaamu gye bazipangamu amasasi bw'atyo kwega n'aba muntu waabwe nnyo kakati ne mukoddomu yagenda okulanga omwana ebyemmundu abitegeera abawarabu mukwano gye byonna abiyize kati n'asaba mukoddomu ekibiramu nti amutwalenga mu ntale ez'okutabaala n'atandikanga okutambula naye nga bagenda ebunyolo okutabaala mu ntale ezo kakati lumu baba bali mu lutalo jjukira nti mu lutalo ku 1885 lwe yafunyamu omukyala gwe yawamba oli gwe ŋŋambye yawamba ebinyolo ku myaka 9 kati mu 1886 mukoddomi we Kibirango bamaze okuwangula olwo bali mu kujaganya bawangudde entale z'ebunyolo olwo nno baggalawo n'okulwana ebunyolo entale ziwedde amasaza baganyaze ebyebunyolo babikomekkereza munnange essasi gye lyava mu bantu bano abeekukuma abazungu bayita snipers nerikuba Kibirango teyavaawo kati era Mutaasa yamuli kumpi bwatyo bwanyumira nga bamuzingako ng'enduulu zivuga ng'Obuganda buddugala kuba yali muntu watutumu nnyo ng'ate teri muntu mu byafaayo bya Buganda gw'ojja kubuuza asinga Kibirango history n'okulwanira Obuganda n'ensalo za Buganda okusinga Kibirango kati munange enduulu zivuga obudde buddugala kati Buganda olw'okwagala okuganyula Kibirango ne famire ye bakungubagira ennaku 4 nga Kibirango afudde ate ne basalawo ne bagamba nti tekitera kukolwa nti omuntu bw'azikira obwami ate obwakangaawo tebwasikirwanga naye olwokuba nti Kibirango yakola omulimu gw'amaanyi nnyo mutabanyi we Yusufu Waswa ye ate yali musiraamu ng'ate kangaawo ojjukira teyali musiraamu yali abwagala nnyo naye ng'akyejjirita kati abaana bo omwana yali musiraamu Yusufu Waswa n'aba musiraamu era n'amusikira mu bakkangaawo kakati amangu ddala ng'olumbe lwa kangaawo Kibirango luwedde Mutaasa n'obusungu bwonna n'ennyiike yasalawo ate yesogge entalo ezaali zitandise okubumbujjiza abasiraamu ogwo mwaka ogwali 1888 mu mwezi ogwa Oktoba kati olwo ajja okukwatagana ne Kalema balwanyisa ate Kiweewa yali kabaka that time ate Kiweewa yali agyeko kabaka Mwanga tu kati Kiweewa bamujjako abasiraamu bayingiddewo kuba Kiweewa bamugamba Abarabu bamugamba ayingire obusiraamu bamuleke ku Bwakabaka n'agaana bw'agaana kati Kalema n'ayingirawo kati Kalema foosi ye yali mu Mutaasa kati avudde mu ntalo ze za Buganda kati yeesozze ez'abasiraamu kati ng'entalo zibumbujja kakati mujjukire emabega nti bino byonna byajja webagirako Mwanga n'Ekiweewa ab'amadiini Abakatoliki n'Abaprotestanti bakulumukira emmanga mu gundi ekabula ne bagenda ekabula eryantonde bagende bakolewo ejje lyabwe erijja okudda lirwanyise Kalema era ejje eryo baalikolera mu kifo kye bayita kati bakiyita kijjukizo baalituma kijjukizo kijjukizo ali awo lyantonde so waliwo ne kyaki nene y'Abakatoliki n'amasomero bwe kigo ky'amaanyi okufuna eriya kijjukizo ow'amadiini bonna bwe baava
balyoke bajje balwane ne Kalema ate era bawangula kati mune beekulumulanga bagendeeyo kati abasiraamu Kalema amaze okulya bawulira nti eri abantu bajja okubalumba ekiseera kyonna kati n'abasiraamu nabali nabaga nti abasiraamu bajja babalumba kati bonna ne bajja basinkana mu Katonga basinkana mu Katonga emundu yakekera era okukakkana ng'abasiraamu bangi balusuddemu akaba era mu kunyumya kwa Mutaasa agamba nti olusenyi lwonna olw'omu Katonga lwali lujjidde biremba by'abasiraamu n'amakanzu gagolenga kwegamba kwekuba twawulidde kuba nirya nkola batugambye nti waliwo abasiraamu abewammwe bebatta bebazika ku muzikiti nabo bagenderamu olwo abo kati abo bazzukulu ba Mutaasa kati ate ndi ku Mutaasa ne Ssekabaka Kalema bo tebafiira mu eri ate bya mabega wano juzi kati mbawa history wenja okuva mbatuuse ku Mutaasa agenda ate embalala kakati olutalo lunyitira nga abasiraamu babafunza nga bajja babajja mu Katonga nga babasembeze eno kudda Kampala baabo Ntebe bakute ku lw'e Kampala okukakana nga bayingidde mu lujja manya mu lubiri lwa Kabaka Kalema lwali Lungujja bwe baatuuka mu lubiri lwa Kalema mukyala we ne bamutta n'abo mu maka gabasinga obungi Kalema kolo yalutonda tiyafa naye omuntu yali akola nga Mutaasa ali amutaasa yamukuumanga bamuyitanga Musafiri oyo yagobwa olw'okuba kyatuukisa mu nnugu kati awo jjajjange wayingiryawo erungujjanga ng'olubi bamaze okuluwamba entalo nezigenda mu maaso zatwala emyaka ng'ebiri esatu mu maaso era okukana abasiraamu babafunza mpaka kubakwasa ku lw'ebunyolo kubatuusa Bugangazzi ekifo naye nga tebanatuuka Bugangazzi waliwo awo ekifo ekyakibayita mu ddwaniro essingo nga kiri mu ggombolola y'obukomero obasooka okusiitaanira awo ne beeyongerayo mpaka mu Kiyungute babayita Abajungute jjukira nti abasiraamu amu babayita Abajungute Abajungute kyava ku kyalo ekyo gye bagenda ebunyolo mu Bugangazzi kati bwe bagumba awo era ne kabaka waabwe yafiira era bwe yafa ne bamuziika awo mu ntaana y'ekiseera bamugyawo oluvannyuma bamuleeta bayitayo Mmende wano mu Mpigi era weeyebase ku muzikiti kati ne bajja babayita bakomewo nga mukama waabwe amaze okufa babayita bakomewo ku headquarters zaabwe zaalinga Nateete kakati Olugadi watuukira nga yabalimba nti yavudde ewa Sultani e Mombasa manye Zanzibar naye abasiraamu bonna babayise baddewa ku kitebe kyabwe olw'ensonga nti kabaka gundi omulangira Numbogo yagenda okulya obwakabaka abasinga obungi abasiraamu babuguumirira ne bakomawo ku kitebe kyabwe bwe batuuka e Nateete kumbe ababadde babalimba emmundu babadisami babajjako bujja mundu ne bagamba mukwate erigende ebutambala ne busujju kati babadisaminze tebakyalina maanyi bawanguddwa kati bababalekeza ligendawa kati ene butambala gye babasindika teri kidda Butambala tolimayo kintu nekidda ettaka bbi kati baagala kyalinganga kubabonereza timwatukooya dda mugira mugendeeyo kati ye Mutaasa ne banne ab'ekitaasa abalala abaali bakuuma Kalema baalaba nga kyabulamu okudda mu biseera ebyo bo ne bagamba nti tujja kuddayo ne basalawo bakole ki beeyongereyo era baayita Bugangazzi Buweekula baabo mu Buddu baayita Mawogola mu Kibinge mpaka Yantonde bayitawo Kalagala nakati waliwo omuzigiti obaagumba mu Kalagala awo naye nga tebannatuuka Kalagala ebifo bye baayitamu ebimu nga ova e Bugangazzi nga bagenda eyo eriyo ebifo nga bibiri ebiyitibwa mu Kitaasa olwe baagumbanga ne bamalawo omwezi 2-3 bawummulamu kuba yali ttiimu egenda awo weefunye erinnya erya Mutaasa mu Kitaasa era nali njagala kugendayo naye nga nnambula ebifo ebyo ku lulayini eyo ng'ogenda muli wiiki ejja okusobera nga okyekumidde ku munyenyi y'eggwanga naye nga tetunnasiibula njagala nkube nga nkubbirako kokubemu ebitono benze mu puroguramu eyo ogatteko naawe ku puroguramu eno ogatteko naawe by'omuyigiddeko omwami ono abadde nga anyumya ebintu bye abantu basengeka ensonga kitegeeza kintu gwali eyo manya gyowava abajja bagoberera abantu bawamwe bajjajjaabo wamanyiiko ki abasinga omujjajjaawo azaala maamawo oba azaala taatawo n'okomaawo abaddiridde twetaaga kumanya ekyo nno kyakuyiga bwereeyo munnange ennya ya Mutaasa bagetongere tutunyonyolako wiiki ejja katusenkana ate wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa ze zimu badde omuweerezaawo Mashira
Maisha Queen Mother tubanga ku Star TV ubeere bulungi mwelaba.